TV mutabani wa rape Embeera Mbi mbaniza ku TV nyina kuba ku details maasawo lwaki Embeera Mbi ku side ya mutabani wa rape nyina kusaba subscribing wano ku TV atosikalinga onfollowinga like nga video no bobo sanzemo bulango video ngetandika muna etobubuka bobera video ngetandika makati gayo olusi jiggwera nyina kusaba obulayi bambi ngo busanzemu oyongere dala etofali lamanyi wano ku TV obelengo ofuna updates awatali kuosa wadde n'okumu like nga video eno comment section weri abako kyotesa obachi wabula ku video eno ate o subscribing ojja kwata misinga wadde updates zange zimba ntadde wano ku TV kastona subscribing ate nosigala on following bambi kibinyo ku side ya mwana mwala manyikidwa nga Nakito Rehema manyikidwa nga Precious Remy ono mukozi wa Spark TV iranga muzanyi mukibina ekya Aromatic Entertainment iranga mukozi ku Spark TV eno aweza program eya live ajukira RP abadi ya omuzibwa muko mu program ye eya live wire wabula yamazina dizibwa era wiki eno kutandika kunako olw'Monday bebaweza program ya live wire ne munno mula gwe stategedde manya bulungi bebajiweza kati sazi era RP yakomye ku live wire season eyokusatu wabula mukazi watawada agenze ku Spark TV ogenda okwetegekera program eya live wire erina ko lwaliro ono munaye mutabani we afunye ekirwadde ekimulumbi iranga kibale kimulumya omuntu era nadusibwa mu ddwaliro ekkulu erya wali ku case clinic adusiddwa mu ddwaliro erya case clinic ng'embeera sinungi ku sadi ya mutabani we olona kitegeeza nti mutabani we mutwe gwe gumulumaaluma awulira kamunguluzi ono Bamutuute mu ddwaliro ya case clinic ng'embeera sinungi era essaawa zino amawulire gano gatambula nnyo ku mukutu gwa Phoenix browser walinya ku mukutu gwa Opera News kusana omune ku mukutu gwa Yogi News ke mawulire agatambula essaawa zino aga mutabani wa rape yeetaaga essala mu embeera sinungi nnyo bambi oba omusujja mabi gwe gukalumbye tewali amanyi naye nga omutwe gwe gusinga okukabobba kw'ossa ne kamunguluzi naye nga addusibwa mu ddwaliro erya case clinic oba tebana kuva details mpya ezikwatagana ku ki ku mwana ono amawulire gonna kati agatambula ge gali amawulire agasooseewo nga bamutwala mu ddwaliro erya case clinic tulinze tulabe amawulire agenda bagavuddeyo mu ddwaliro erya case clinic gye batutte mutabani wa rape naye ng'embeera yo bambi gamba tesanyusa ku side ya mwana mulenzi ono mutabani wa rape kikajinoza kakuze emyaka kajeguze ndoza bafide yakabye emyaka omusanvu oba omunaana si kakulu kali myaka mukati wa myaka munaana n'emyaka musanvu mukyala Bindeeba rape omubwati muna atabadazeyo nga zeyo kuchapa ku Spark TV awaliza program ya live wire ate kakati saa zino ate bagamba omwana obulwadde bumulumbye omwana embeera sinungi kwegamba asibya munenga nkiwoba mbikajja kuteera katabanike nenge saazi na mawulire gano gatambula nnyo ku mukutu ogwa Phoenix browser kusane ku mukutu ogwa Opera News kiraga nti mutabani we bambi embeera sinungi mutabani wa mukyala Bindeeba rape akaana bambi kayagala mufaana katabanike nenga bambi si kirungi okutwaliza mu embeera sinungi nnyo mumusabire mwena abawagizi ba rape kuba nange wano wendi ndi mu kusaba ssaala kubanga bambi akaana kateera katabanike bambi akamu bwe kati nga akateka ekibiriti katabanika rape bagiyita Fali TV nina kusaba subscribing ate olakinge video no comment section weri abako kyotesa oba kyobabula ku video eno ate sigalenga on following ojja kuba ofuna ekisinga like nga video eno yeyongere okutambula kuba ebyamakulu binnyo ebigirimu updates zino azibanga sigwanvu nnyo nga zitaliko okutambula kuki ku mikutu egy'amawulire update eno gye mu kutusaka akadde kano banga sigwanvu nnyo ng'etambula ku mitimbagano ku sites ez'amawulire ku mukutu egy'amawulire egyesikika waliwo omukutu ogwa Opera News Phoenix browser waliwo gubayita Yogi News gyonna mikutu gy'amawulire era nga lino gye gikyasiza okufulumya amawulire agesikika wabula ninze njagala kumanya biki ebinaaba bivuddeyo njagala kuba mbibatuusaako wano ku mwana ono mutabani wa rape nenga embeera sinungi yeetaaga essala zammwe musubscribing ate musigalenga mufollowing naye nga nkiwa mukama katonda ajja okubanga atereera mbagambe ekisinza okumuwa kubanga bambi kireetedde rape okulabika nga bamuddusa mu ddwaliro akaaba omutwe ate akaba ne kamunguluze nze ngamba guyinza okuba omusujja bambi mwalina omusujja nagwo gulumya omutwe ate omusujja akulumya kamunguluze omusujja bwe guba musujja nkiwa ajja kuteera kuba ffenna tuliira nitulwala emisujja netumala netutereera naye nga mukama katonda bambi katusabe katonda ayambe omwana n'atereera naye nga nkiwanze gulabika musujja kuba abasawo tebalina kuvaayo kugamba bulwadde ki obuluma omwana ono oba naaba bavudde ne baboogera nze updates nkyazibawa nnyo wano ku Fali TV
gwe neekuumiraako onfollowing ojja kuba wefuna byonna mu bujjuvu kasi onasigala nga onfollowinga ate n'osubscribinga ojja kuba tomisinga wadde video n'emu gye nteekayo ate video zange zonna zibaamu value kubanga nkola okunoonyereza okwesigika ngenda ku sites gye njifuna amawulire amatuufu gejja okutuusaako kosa n'emboozi ez'enjawulo mu subscribing mwera